Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kale katuwulirize bino. Jingo webale kuweereza nyabo. Amannya agange mpitibwa Abdallah Sekandi. Ng'obuzibu bwe nnina amaanyi ga kisajja. Ate bwantandika nkyali nga ndi mwana muto myaka nga 15. Bwe natandikira okubuzaabuza omuliro nga bwe nfuna ku muwala gwe nkyazizza tugenda mu kikolwa nga mbuza omuliro. Neebuuza kino kiva ku ki? Naye ng'ate obudde bw'ekiro mbeera n'eriyaanyi eritayinaayina nembeera n'obwagazi nga bungi era mu kiro omwo nga ekintu kijja nekinkozesa nga nnyumirwa nnyo obwagazi mba na bungi nembeera n'amaanyi nga mangi era olumala okuntuusa ku ntikko nga kigiraki nga kigenda era jjukira nali mwana muto nga sirina kyemmanyi nti nno oba oli awo ekintu kyajjanga buzzi nekinkozesa nze nga nnyumirwa era nga ekintu ekyo nkiwuliriramu essanyu era mbeera neesonga obudde bunaaziba ddi ngende mu kikolwa kumbe nga simanyi tiwaliwo ekintu ekyabanga kinkozesa. Kati obuzibu nnina sirina maanyi ga kisajja bulungi mbuzaabuza omuliro simanyi ekintu ekyo kwe kiva. Bona alinga mukazi mujja ngezezzaako okunywa ku ddagala ery'amaanyi g'ekisajja ne balagirira ku bbiiti kuba ndi muwulirizaawo nnyo lino lye balagirira ku bbiiti naye wa sitiru era amaanyi sirina nkyabuzaabuza omuliro naye nga obuzibu bwe buva mbumanyi nk'akatono. Nina ekintu ekyo ekijja nekinkozesa oli alinga mukazi mujja yeeyagaliza yekka tayagaliza balala nemmala nfuna omuntu ngenda okwegatta naye gulomboza omuliro ng'ate amaanyi agaakyo mba nago naddala mu kiro beje obudde bw'ekiro nkanga bala nenkirako n'omutayimbwa obwagazi mba na bungi nnyo naye obuzibu bwenfuna nga nfunye bwe ngenda okwegatta naye siba na bwagazi ate n'amaanyi gaba matono ddala. Naye kati obuzibu bwensaba bawuliriza bannyambi saagala kundagirira eddagala ly'amaanyi ga kisajja. Eddagala lyenjagala bandagirire ddagala lyakunzijjako kintu ekyo kuba ekintu ekyo bwe kinaba kivuddewo mu butuufu nja kutereera nja kubanga anywedde amaanyi eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Naye biki obuzibu bwe nnina bwebwo bwantandika nkyali ninga nze simanyi tinno oba oli awo nyina ekintu ekijja nekinkozesa. Maze kukula kutuuka mu gino emyaka gye ndimu n'okubeera nnyo ku bbiiri kuno bwe kumanya kino ensi si nnyangu ebisumbwa abantu mu nsi bingi naye nze nga mbadde simanyi kino oba oli awo nina ekintu ekijja nekinkozesera kyekimalamu amaanyi g'obutonde era nemmala nnywaku ku ddagala ly'amaanyi g'ekisajja ng'olwo nentwenyinamu otutono tugenda kuggweramu ddala Katonda wange. naye biki saba onkubireko kubuulire ebisingako awo. Kale mukulu Abdallah nga bwe weeyamye okutunnyonnyola ebisingako awo era tukusaba obeere mwerufu gye tuli otubuulire era ku ebyo kwe tunaasinziira naffe okugatta ku ekyo ky'otusabye. Hello. Hello.
Wanji. Assalamu alaikum mukulu Abdallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Rebecca Jingo. Mkwano. Wanje. Yanziza kuwuliza. Amina. Butuufu. Kyempitamu kyekyo nga bw'owulidde. Naye bwe kuddukirako gy'oli. Neyanziza onoonsonyiwa okubuuza. Essaawa eno oli mu myaka ng'emeka? Mpeza emyaka nga 4. Emyaka 4. Toyinayo mwana? Ninayo naye era embeera yeera yakubuzaaza muliro. Muliro gubula. Naye ate ekyewuunyisa bwe mba neebase mutuufu amaanyi mutulo banamaanyi mangi nnyo n'obwagazi mba na bungi nnyo nga bw'okiwulira. Naye obuzibu bwenfuna ekufuna omuntu yeneegatte naye nga kyekiikawo kimalamu amaanyi g'obutonde ambeera awo nga seetegeera n'obwagazi bwennyini oli mbeera nekyoyooyo. Kambuuze olina omukyala waka? Mukyala mulina naye era kati mu budde bw'ekiro bwe kikuwamba akulaba engeri gy'oba obeeramu? Nnyo waliwo n'olulala yaŋŋamba n'okuŋŋamba nali neebase kale yali atunudde ku kisenge kati nga muliko bwe nti nga nyenye nti binalye muli nasimu kayaŋŋamba n'okuŋŋamba gwabadde ki ate nali ndi ekintu ekyo nali ndi mukikozesa kati ndezezzaako ku ddagala ly'amaanyi g'ekisajja era nga bw'omanyi kuba ndi muwulirizaawo nnyo kuno ku biiti tebagaba ku biiti naye mbiganye siiro era ekintu kyagaana ate bw'onywa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ne tuno twoyitamu twolinamuuko tugendera ddala. Mukyala wa kimanyi nti olina ekizibu ekyo? Kale ye takimanyi nga ye wakimubuuliranga naye nze ngange okiwulira era kikimugambanga nakyesigalizanga kyama kyange. Nkitegeera. Kakati mukwano wali otambuliddeko ekintu ekyo ekijja ne kikukozesa kuba mukazi yajja? Ekintu ekyo nali ntambuliddeko wangi nnyo. Nga bagamba ki? Nga baŋŋamba mbunno bagenda kunnyambulula banyambuludde emirundi giweze naye ebintu biganye. Abaŋŋamba naabirako mu sitenseni banaaziza omusaayi gw'embuzi banaaziza ku gw'enkuku naye era ebintu bikyagaanye byagaana kale byagaana n'okutuusa gye buli eno era ekintu ekyo kikyansumba mpozi nafunako omwoyo yakikakkanyamuuko nekiddako ku mabbali naye kale tekikyanzigira nnyo kunkozesa naye era sitirwa amaanyi sirina amaanyi. Kambuuze mukwano wamanya ensibuko yaakyo wa gye kyava? Kubanga mu ddoboozi lyo wasoose kutugamba nti kyatandika olina emyaka 15 notuka ekiseera nga buli we weebaka eggwe nga weesunga otulo onyumirwe bwe kiri kyavaawa ekintu ekyo mu butuufu kijja kulimba nti no bakyava wano kuba ne bentambuddemuuko sirina kituufu kyenali nfunye kwekyo ekintu ntandika mu butuufu nina emyaka 15 we natandikira okubuzaabuza omuliro nga bwe nfuna omuwala ne mukyaze waka amaanyi gambula ate olugenda bagenda bwati nga mutaka nga asituka baba ati nemija mbeera mweyembeera bweto naye nga kimanyi kitugenda mu maaso era kati nakubeera nnyo ku biiti kuno kuwuliriza kyekyanviirako okumanya nti n'ensi eno yo si nnyangu. Abantu abakulu abakuzaala wabannyonnyolamu ku kyoyitamu? Maama namubuulira n'agezaako okugira ki okunoonyezaako ku ddagala ery'amaanyi g'ekisajja
naye nga wa nkugambe Rebecca ne mala nnyo ku ddagala eryo nkugambe n'otwanyi tulinamuuko otutono otugendera ddala kuba sijja kugamba nti nno siinaamu wadde nyiramu ekigira kiddako ku mabbali niniyagala naye ate obuzibu bwe buzaabuza omuliro. Oba mama tewamunnyonnyola bulungi kuba olabika mama wamugamba kimu kyamaanyi ga kisajja n'otamugamba kiri kikukozesa budde bwa kiro. Mama nabimugamba naye simanyi mu ndowooza yange ŋŋamba oba oli awo kyanyambala bwambazi. Ku saidi ya taata kiri kitya? Saidi ya taata kiri bulungi era taata namubuulirako n'aŋŋamba tewali buzibu ne tugendako ne mu kigwa tewali buzibu bwonna. Baaba naye nze kale mu kutambula ennyo kuno kwentambuddemu esebo waliwo gwe nagendako n'aŋŋamba mbuno kimanyi ekintu ekyo ali nkyali muto neŋŋenda nenfuka omusambwa ogwo nga bwe guwummulira we wafuka we nafuka guwummulira mu kisiikirize kati kwe kunnyambala kati mu kuŋŋamba bwato kali agezaako okunnyambulula yansaba enkoko naye ekintu ekyo mu kubeera nga akinzijako enkoko eyo kyagituga kale sajja naŋŋamba nti enkoko eno kati tegenda kukola enkoko eno kyetaaga nga namu naye kati olaba kigituze kati naŋŋamba olaba abantu mubeera n'ebizibu bingi naye kati olaba obuzibu bw'olina ekyo kiyinza n'okutugirawo n'ofa kwegamba kiri mu mubiri gwo tekyagala kuvaamu. Kati naŋŋamba kyetaagisa ofunira enkoko endala ogireete mpulira kwambulula ekikugyeko naye ze mu kutya okungi kuba enkoko Rebecca yali namu bulungi naŋŋamba ngikwate kati mu kugikwata ono kyagituga maama kati mu kutya okungi ennyo nagamba kiddayo eyo era saddayo baaba nembeera awo nga n'ekizibu ekyo nkula nakyo kwegamba ngenza kizuula nga n'emyaka gigenderedde kutandika okwetambulira okwefaako jukira nali namu eddiini nga nze ebyo ebya sitaani ngamba ebya sitaani kati nenze mu bukulu kati wano yentegedde nga ensi eno si nyangu era n'ebisumbwa abantu nga bingi kati kwe kuddukirako gy'oli weewaawo abawuliriza bamusalire ku magezi era eddagala taagala bampa eddagala ly'amaanyi ga kisajja wabula okweggyako ekintu kiri ekyakwambala okweggyako ekintu ekyo kuba oli yakikkakkanyako mukadde ako talina ddagala lyeyampa naye Rebecca n'abanga anyedde ki eddagala ly'amaanyi g'ekisajja tatina mutawaana gwonna naye kati kyakomawo ba yali akikkakkanyizaamuko obukkakkanya kyakomawo tewasobola kuddayo okumugamba nti owaayo ekintu kitwalire ddala natya nnyo neŋŋamba kati bwekimulemu okunzijako kati kigenda kuttanze kutwala bulamu kale saddayo weewaawo kale neyansanya okwogerako naawe taata nkusaba obereko ku rediyo enyabo mukama ayongere okunkuumira amiina ngawuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki byakunnyonnyodde byebyo amazima kankomewo gy'oli obeeko ky'omugamba nga ye tayagala ddagala ly'amaanyi ga kisajja wabula ayagala okweyambululako kiri omukazi oli amwetimba obudde bw'ekiro kwegamba yamwambala oyo gwayagala okwetakkuluzaako ayinza kukola atya abalina kye mumanyi mwe bensinga okwetaaga ensonga ya mwannyinaffe Obutto Sekande agikunnyonnyodde teyeetaaga maanyi ga kisajja kunywa kuba buli lwanyu eddagala eryo lyalinywedde okuva wano amuwulidde
naye nga buli lwalinya atenga oli kirumba mullo nga gaggwera muddala n'otutintu abadde alina nga poteya. Kati kye yeetaaga kujjawo ekyo ekyamwambala kyannyonnyola nti baamugamba nti alina we yafuka naye nga waafuyisizza waaliwo nnyini waawo. Looza kwolwo yafuuyisa nnyini waawo waali amwe atonda banga kankwambale. Ojja kwesanga nti Abdallah tali yekka, nti waliwo n'abalala nga yasirika nga kimulumira eyo naye nga gamba bannange nedda kino tebandoga kiroge wabula nayambala kyambale. Goge mazima bingi bye twambala mu makubo gye tuyita nga toyina musango naye muntu n'akwesibako nekikutta n'ogenda nakyambala mutuula mu bisiikirize n'owulira omuntu ng'akuyita n'oyita bakapa n'oyambalagana naye. Tewabeera omuntu gwogenda kwekwasa nti oba ono yankoze bw'ati ono eyo gye tuzungira gye tubifunira. So yasabye bwabeerawo engeri yonna gyasobola okwetasaako ekintu kino kuba yagezaako mu ddoboozi lye yagezaako n'agerezaako ddala naye nebigaana. Awo wenzijidde gy'oli mama wange Naalongo gwe gwensoosa omuvubuka oyo omulaba alina ekintu ekyamuyingira oba yakisanga mu kisiikirize kya muti naddala egyo emiti egibeera n'ekisiikirize ku makubo olumu ebyo amaloboozi agakuyita nga togalabye n'oyitaba. Akati Madamu Becky ebintu byo mwe biva kati afune edduka ekibabu n'amazzi g'ennyanja agateeke mu bbaafu ageetege wansi w'ekitanda. Amalala abeerenga ng'aganaabako nga yeeyambulula nga bw'agamba nze dduka ekibabu nze ndi kibabu tojja kunsobola genda okozesa abalala nze nvaako ndi muntu nakozesebwa muntu munnange sinakozesebwa mu bijiini ng'akisindiikiza buli lwagira bw'ati nga yeezizika n'olwaliro lw'emmere awamu n'ekibiriiti bwaddamu okukiroota nga siyenze ekintu ekyali kinkyaliddeko nga ndi mwana muto nandi myaka 16 oba 15 ng'ekyange kijjira mu muti nga nninnya muti waggulu eyo nga gye kiggwera Madamu Becky neŋŋamba mangu jjajjange kubanza jjajjange yali mukwano gwange ate ebiseera ebisinga gye nakula naye gandagiire eryo eddagala kale yaliroga naŋŋamba jangu nkulaga ekikolo n'alinoga n'aliyenga mu mazzi g'ennyanja nendinaaba. Madamu Becky tekyadda nze Naalongo Katongole Masajja. Neyanziza nnyo mama wange ye bw'atyo bwakugambye munnange era nga mukulu Abdallah ngenda kusaba programu eno oyinza obutasobola kuwandiika naye ate bw'orekodinga oli awo kijja kuyamba nti bw'onodda ewaka osobola mpola mu biseera eby'eddembe. Neyanziza nnyo neyanzege wanje munnange amanya Nsamba Patrick wane Kayonga esebo kinkoze bulungi nnyo okubeeyizibisa munnange wanange kyendimu. Oh dear. Era sawa zonange nkutete na lupapula etata ndika kuwandiika naye ng'ense nakuyinga wange fannaffe. Oh dear. Kale neyanziza kale ndowooza owulye kati tufunye babiri kitegeeza lyonna lyonootuwa ababiri abo bawuliriza. Wanje munnange mwana wa mama omwana wa taata webale kuweereza nnyo webale kunnoonyako munnaye tukitukakatako okulaba nga tukinta buli kino esebo ono omusajja wa Kabaka nga buli kusooka kwabula zikusooka sinzira nawo mawukono yavula mpulire eno sijja kulwawo nandigambye bwembi omwami oyo asoose n'ayogerako nti waliwo we yali afunidde akaaganya atereere nze nandigambye teyandisoose kubugujja wofunirako akatuufu ate osooka n'oddawo oyinza okuba nga omusajja oyo yandimujjanjabye naawe adde yalimye kutya asooka addeyoko awo tulabe ekituufu. Neyanziza nnyo munnange basooka kwavula. Wanje adde ŋŋamba yongeza ku ddoboozi badde ŋŋamba sebo omusajja oyo etaata engaddidde emmwanyi emmwanyi 2 esebo n'aziteeka mu kibbo n'aziteeka wansi mu kitanda esebo gaddira n'essaaniiko ery'emmere n'alyezizika esebo ebintu bigenda kumukozesanga. Neyanziza nnyo neyanzege. Alex Mzaffe yogerako naffe. Hello Rebecca June wanje sebo nkulamusiza nange bwentyo ndi mupya nnyo nsanyusa okuwuliza naye kantuukire ku nsonga. Amiina. Sigenda kusooka kubuulira mannya naye omwami afuna obutiko abuteeka emitwetwe
n'emmwanyi 2 kati oluvannyuma ajja kuloota waliwo yafuka wadde yali akyali muto afuna obukomera agenda abuteekewo buno obukomera obusitaani obwo buwunya obwo bukomera abwokerewo bw'amala obwokerawo ajjewo evvu aliteeke mu baafu aliteeke ku nsonda y'ennyumba bisulewo kumakya ennyo akeere agenda addira amazzi ago agevvu eri agayiwe wali agambe nti bannange yeetonde nti nsonyiwa okujja okuyingira mu nnyumba yo naye sikyakiddamu kaakati ekirala nina ensonga waliwo ojjukira omuntu ayayogerako ku mbeera eyo bino ebintu okufuna obugagga bino misambwa simanyi biki ebyo misota nina omuntu gwe mmanyi naye ojja kunkubirako ku nnamba yange alina ekintu kye yaleeta naye nga obutto gulinga muntu naye nga ewansi yonna musota akireeta n'akiyingiza nga mulaba bwenti era mwekiri mu kasenge ne basibawo ku kateni naye ate kineewunyisa ewuwe asula mu mmotoka kati emmotoka eyo ku makya ekiro ejjudde amazzi ku makya ne gakeera ne gavamu ne gakulukuta era oyinza okugamba nti nno baba bakwolezaawo ki naye amazzi ago simanyi ngeri gye gagendamu mu mmotoka eyo n'emmotoka eyo ya bulaaka okuva lwe yagigula yagiyingiza mu ndomo mu galagi naye tagijjangamu naye mu mmotoka omwo mwasula ne bakamuli n'abanga maiti ne yeegolola naye ng'abeera mu mazzi omwo naye ku makya gakeera ne gavaamu naye nze nja kukulagirira wekiri nawe nsobola okukutwalawo n'ekintu wekiri katonda wange ebyo ebyange neyanziza nnyo mukama wange neyanzege oba yaleeta ki oba kiki ebiri mu nsi baana bamaama obiwulira nga nze bwe mbiwulira bitiisa kalato yantiisizza wano wendi nja kunoonyaako hallo Pet owanje munange ono mama Jackson yekasemba ennyabo tekyempatte nga ennyabo kyeyandikoze akwateeko omwetaago batalina kukugeza kwanyese agenda agwavugaaye agambe byonna oba kiki oba kisimu oba oliki omwetaago okwetangidde mpulira Obama Jackson yekavudde bamama biru kwali ba neyanziza hello wanje munange ennyabo nzena uzairi vira radio y'omukwano gwange giviire radio eyo giviire hello wanje ennyabo gyebaleko anti Becky kale nawe gyebale nze anti Becky ekintu ekyo kyandikoowo naye afune emmwanyi agende mu Stenseni nga bw'ali musajja Stenseni eyensi amakuba amasajja asuulemu emmwanyi 2 agambe nkweyambulidde wano okomangawo ewange ng'emmwanyi zino zimeze beti emmwanyi ezo tezisobola kumera nkimanyi nze nakanjako Halima Busologomba nayonsosa nnyo abantu b'e Busologomba munnange obandabire hello mami Becky owanje webale tuweereza maama nkale maama omwami oyo ng'alabye n'obuzibu kaakati nga amagezi ge maama ennyabo addira enziro efumbiddwa ku sepiki atabulemu ensa y'akasaana akati ateeke amazzi okunnyanja ennyanja addire ebbafu nga mpi eri mu kkala ya kiragala oba ya bulaaka atulemu ejjo eryo ensa eno ey'akasaana n'enziro atonyezeeko mu nsa eyo asiige waggulu mu kifuba kye
mu bitundu by'ekale ebya wansi byessoogedde era jjajjasigera nga bwali muntu mukulu amazzi ago mu bbaafu era kiragala oba eya bbulaaka agateekenga wansi w'ekitanda nga galimu n'ejjezize maama ebintu tebijja kumuddira beera bulungi mami Betty ono Aisa ew'obulenzi. Neyansiza nnyo maama, neyansiza nnyo neyanzege. Baganda bange abalina embeera eyo ebyo mubiwulira. Amina. Wanji? Hello. Mukwano. Alo. Sebo. Webale kutuweereza nnyabo. Webale kutukubirako. Ono kojja Sini Kawandula bigambo. Sebo. Naye nga sinnaba kumudduukirira nja kumusaba bw'aba asobola addeyo kwewa omwami oli ewaafiira enkoko aleme kutya nnyo kubanga Beka ebyo bigwa mu mbeera ya misambwa omuntu oyo kyeyali agenderedde omukkako ndabanga yali omulambulukufumu kuba tomanya naye alabika ayinza okuba yali mulambulukufu enkoko yafiira mu mikono gye naye kati nga kojja Kawandula bigambo wano ekagoma lyennyinza omulagirirako addire enkuukuulu enkuukuulu ebeera mu mutala waliwo zino ze basimba mu maka g'abantu naye zo tazimenyako abatera ozikozesa tebaba bangu waliwo amaka agabaamu obukuukuulu obutono nga tebwakula abuleka anoonye enkuukuulu ebeera mu mutala bw'ogimenya etonnya amasanda addire entalumbwa entalumbwa kiba kiwuka nga kyazimba ku muti kivaamu ebiwuka ebitugavu oba ebinfu naye nga biruma nnyo addire n'omunyango ebintu ebyo abifu bw'amala okubisekula agende Naalongo oba omugga ku luzzi nga baluyita Naalongo oba omugga gwonna naye agende ku makya nnyo ssaawa nga 10 oba emisana ssaawa nga 8 ku luzzi oba ku mugga gwonna afukamire atuuleko emmwanyi 4 mu maaso 2 n'emabega 2 agambe bakama bange ani oluzzi luno oba omugga mubaako emisambwa gye mutambula nagyo nsaba mugende munjijeko obuzibu bw'enkola bwennina ajjeko amazzi asemeyo amazzi mugga ajje abiteeke mu kibya agende mu byobuwangwa agule ekibya akunyire mu biri enkuukuulu entalumbwa ebyo byonna nga bwe nabimulagiridde abikunyiremu kati bw'abikunyiramu afune w'anaabira ng'ayimiridde ng'akutte enkoko oba ng'agirinnyeeko agambe okuva olwaleero neyambulidde omusambwa guno oguntambulako omusambwa kinno ondeke nfune emirembe olumala okunaaba enkoko agirekaawo n'ekibya akirekaawo tambula dde ewaka nsuubira kiyinza omuyamba ono kojja Kawandula bigambo neyanziza nnyo neyanzegeeyo Nannyonjo Ruth baako kyoyogera Madamu Beka bali kutuweereza mukwano ndi mugonvugonvu naye bambi omuvubuka yanzijeeyo Beki ekintu ekiviirako ekintu ekyo ebintu ebyo bya mirundi mingi ekibireeta ekisookera ddala abavubuka bagenda mu nnyimbe okwabya ennyimbe ate ne beegatta n'abakazi ekintu ekyo kibi oba mubadde temukimanyi olumbi Oh no! Abakozesa WhatsApp call banange mutukola bubi. Kati awe embozi ya Nannyonjo Ruth ebeekomye wakati. Kyekyo bulijjo kyensaba nti tetukozesa WhatsApp call kati akomyawo. Hello? Hello? Wanji mnange? Rebecca Jingu. Ndi wano taata. Musaige ekirala bano omukyalo oyo ng'alabye. Twogera na mukyala. Banange. Please, bambi temuzannya mbegayiridde. Abali mu nsobi eno abali mu kizibu kino banji Wanji? Hello? 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 Wanji? Jingo we bali kuweereza. Esebo. Ono Semata Paul Barabusujju. Esebo. Jingo ze mbadde nteesa. Esebo. Oyo mwami yalize eri oli yamujjanjabako mu kusooka. Okay. Addeyo ko balabe. Addeyo ko balabe. Eyo yenteesa ye mukwano gwange. Yogerako naffe munange. Beki mukwano webale kuweereza banaye Beki okaaba nange ndi muwuliriza webale kubeera omuwuliriza munnange wange naye ng'okaaba bukaabi. Hello? Sebo? Rebecca Jingo bale kuweereza webale kuwuliriza ono nsobya nga ndi nakwayo ye mukulu nsobya kaakati afuna akasitaani akasitaani okatidde kakomera
atemeka akati akatwa akezizike emitwetwe muwadde ennaku 3 ebintu bijja kuddamu kujja. Okay. Tobale kuweereza Rebecca Jing. Likiddemu akasitaani atemeka akantu entanga 3 akassa emitwetwewe ekyo ekizibu kijja kuggwawo Rebecca Jing. Bale kuweereza bale kuwuliriza muntu wange neyanziza nnyo mukwano neyanzege wangi Rebecca wangi munange webale tuza mukwano iye nnyabo mama Sonko natete iye mama Sonko kakati omwami oyo kamuwa eddagala n'ekikolo mpulira afune eggumba ly'embizzi ey'omu nsiko kakati eggumba eryalise aliteeke agiteeke mu mazzi aganaabe agamwaganywe byonna ebimulimu bigenda kumufulumamu agira akaddo kakawunyira akateeke ku lujjo ng'akakazizza akanyokeze nga kuliko akani byonna ne bwe binaaba biri mu nju ye bijja kufuluma nkulayirira Beki mpulira maama nawe nateete kwali neyanziza nnyo muntu wange olina Rebecca Jingo wangi ndegumba ly'embuzi y'omuntu bagenda kubanga alyenyokeza ekyokubiri njagala agula omwenge omuganda agutwale mu ttooyi mpulira akiyite amugambe jangu tunywe omwenge guno bwe tumala tukole bwetu tukikoleko Beki oyo tannaba nze kyali nali nzirukireko ne ku mirimu gye nali nkolera nenzijja ewaffe nekijja nekiŋŋamba nti oba wadduse nnyo ye oba omanye ngenda kujja kikwambaza empale ki nze nekimbulya n'erinnya nti nze bampira mayanja naye natuuka bwentuuse nempulya nga nkikooyi nagula omwenge omuganda nenkola mu ttooyi ne muyita nti jangu tumale okunywa omwenge guno tumala twebakaga akatunga teyaddala guno oguliko era buli bwajjako meerya ngamba wange oba tokyanjagala baaba ajja kumugoba ajja kugenda tajja kudda ate anfunyeyo n'olukandwa afune entalumbulayo ng'agifunye ensana afune akati k'akabaala ebintu ekyo njagala alinaabe n'olugobango nga mweruli n'olugero yeyambulwa ebintu ebyo alinaabe ng'amaze okukola ekintu kiri ateekayo omwenge amuyite amukambe jangu tunywe omwenge guno bwe tumala twebake bwali muddira Rebecca ga Katonda mugulu olimbuulira amannya gaffe mukwano nze naziwa salo mmanyi omulawanda w'ombulo maama nze neyanziza gyo neyanzege maama nti munange obadde ombuze ye munyalwanda wange obw'omubulo nze bw'otampita Beki omulungi wange bwatyo bwateesezza bwe kikuddiranga olina Rebecca Jingo. Hello Rebecca Jingo, mbadde nteesa afune ejjezi ze afune ebbaafu empya afune amazzi atule mu bbaafu eyo amazzi tagakkiriza genda wansi kugwa wansi wonna wonna aganaabe tegayiikako bbali addire eryo ejjezi ze aliteeke mu bbaafu anaabe ng'agamba bw'ati nti nze buli kimu ekibadde kinkozesa agajiini agatambo agasambwa gonna njagala ganzire ng'enkoko oyazira ejji lino amale ateeke wansi w'ekitanda jasse omutwe ebintu ebyo tebijja kudda. Ndowooza owulidde mukwano neyanziza nnyo muntu wange wangi. Hello. Gyebaleko nnyabo. Kale maama naawe gyebaleko. Rebecca Jingo neyanza okuyita mu nze Florence Ekalangala. Ye maama. Omuswami oyo bambi kalenze nange kyantuukako. Maama. Naye bwe kimutuukangako bwe kijjanga ategeka omusulo. Ategeka akabiriiti. Bw'amala okuba bwe kimu nga kyakamwamukako bw'ati akwata omusula gumanse buli omu nti okuva ne leero nkufukidde omusulo guno todda akwata akabiriiti naye ng'azibirizza tatunula agenda akwata akabiriiti buli nsonda ng'asaka buli kabiriiti nkwokeza okuva ne leero buli wamu nga tatunula taagala okomewo ewange wano nkuba olwaleero luno todda Rebecca Jingo tajja kuddamu kubanga taatuukako
era nange kyatuukako bwekityo naye nange kyennakola kuba ati nze nange nalinga nebaka mutulo nekinsamba neteke mu lubuto naye era bye byennakola maama omutulo gwaguyiwenza mu mulyango neyanziza maama naye ndi mupya yenze Florence azaala abengeye munange maama wange owekalangala neyanziza nnyo mama wange omulungi owekalangala Florence bonna boolina bawo ng'owuliriza bandabire nnyo katuddeyo ewa Nanyonjo Ruth tulize kyeyabadde atugamba. Madam Becky bali tuweereza mukwano ndi mugonvugonvu naye bambi omuvubuka yanzijeeyo. Becky ekintu ekiviirako ekintu ekyo ebintu ebyo bya mirundi mingi ekibireeta ekisookera ddala abavubuka bagenda mu nnyimbe okwabya ennyimbe ate ne beegatta n'abakazi ekintu ekyo kibi oba mubadde temukimanyi olumbe lwonna ne luba lwa ku kyalo obanga lumbe lwewammwe mu kika si kirungi kwegatta n'abakazi ebiseera ebisinga mwambala ebintu ebyo mu lumbe. Kakati omuvubuka oyo toyinza kweyambululako kintu ekyo kikkozesa ogwo guba muzimu toyinza kyeyambululako ekyo kikkozesa nga tuwasangako nti oba omukazi yakikusindikira nti mwayawukana naye kati tosobola kyeyambululako nga tosose kulima bijja byewammwe sooka ogendeko mu kika kyewammwe olime ebijja taata oba yafa oba bajjajja be bafa genda olime ku bijja mama naye waba yafanga bamuzike wabwe naye ogenda omulimeko oyina sooka kulongoosa bijja byewammwe kuddabiriza mizimu gyewammwe then olyoke wejjeko ekintu ekyo neoba tofunye eddagala lyakunaaba n'ofuna dduka ekibabu n'omusekula n'oteekamu akatta ddogo n'oteekamu akatungulu buno obutungulu obafa Obuganda bw'oba omaliriza oteekemu ekiyumba ky'entalumbwa oteekemu omwetango eddagala eryo woba olisekudde n'oliteeka mu muzigo Omuganda ng'olisekudde ensaano n'ogiteeka mu muzigo Omuganda n'oba nga weesiiga tekigenda kuddamu kukulumba naye olina sooka kulongoosa mizimu gyewammwe kugirongoosa gitya kugirimako ebiseera ebisinga gibeerayo eyo nga amalalo gewammwe galiko ebituli gali mu nsiko emisota gisula muli olina sooka kulongoosa bijja byewammwe deni n'olyoka weerongoosa gwe nga gwe okweyambululako ebintu ebyo kuba egyo giba mizimu kati toyinza gigobaganya nga ate naye gyewammwe gyali badde gikulwanirira togifuddeko giri mu nsiko Nanyonjo Ruth Dubai geemanya Becky we bali kutuweereza ng'olabye n'obukuluma maama katongera okusabira Mukama Katonda ogenda kusuuka neyanziza nnyo neyanzege Jamila mwana wa maama yongereza ku bya Nanyonjo Anticha kansala Jamila Entebe bino bye nawandiika ku biba bikozesa omuntu afune obutisa bw'ente obukalu agattemu akatta ddogo ne kawunyira byonna nga bikaze abyenyokeze addire enkumbi mu bwami we wajja kuvaayo amazzi addire enkumbi agisiimuuze then amale abitwala abifugike ku kitooke kya Nakitembe ng'agamba gwe ekintu ekibadde kinkozesa okuva na leero omwami wo wuuyo awo ekirala addire olumuli olwekaza lwokka afuneko ennyingo 2 ennyingo emu agiteeka emitwetwe ennyingo endala emira nnamiro ekirala addire eggumba ly'embizzi alyenya atekeko mu nsonda eyo mu kamooli ak'omu kisenge ne mu ddiiro eddala alyenyokezeko kubanga ebyo ebintu tebikwatagana na ggumba lya mbizzi asobola n'okulyezizika omwana omuwala bw'atyo bwe yawandiika ye Jamila owuliriza Bit FM ekintabula ky'omuziki olina Rebecca Jingo hallo maama owenje munange webale tuweereza olukuliriza ono yasini nga alina kiragala kakati maama agoma jini mpulira nze mbadde musaba afune amagumba g'empuuta maama aganyokereze mu nnyumba etaata kuba amajini tegaagala kiwunye era gaba tegajja sobola kudda ye maama bwentyo bwenteesezza neyanziza nnyo munnange okuteesaako tukusiimye nnyo mukwano